After a very long period of time without performing anywhere in Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine is likely to be back on stage. Vast range 256 omukutu kwoli. Nkusaba subscribinga, sharinga, tapping a notification bell ate obenga omanya amawulire ganino. Nako lwalero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kikonfamingiddwa nti he is likely to perform ku show ya mutowe amanyikibwa nga Dax Vibe. Dax Vibe aina his maiden concert on Friday egenda okubeera wali erugogo. It's an all white party ate nga abamu ku bagenda performing abakakasiddwa. Nako lwalero ye Bobi Wine walabiseeko mu one of his rehearsals wali eri Kamocha. Dax Vibe muto wa president era kigambibwa nti yamukuzizza okutuukawo. Mama waabwe yafa, Bobi Wine took in his brother era yamukuzizza ye ne babe. Chiba kyabulyaza amaanya Bobi Wine watalabika ku concert ya mutowe this time round, not as someone agenda okulaba but of course as a performer. A few days ago mchala wa Bobi Wine Babi yavayo na endorsinga show eno bwe yagula ticket ya millions, yagula table okubeerawo ku mukolo guno. Nako lwalero in one of his rehearsals the president himself alabiseeko era nakola rehearsals n'ababandi nga beteekateeka ebula olunaku lumu basobola okubanga baperforminga ku concert ya Dax Vibe yetusuubira nti egenda kumenya ebizimbe. Remember on that particular day waliyo concert 3, wali ya Dax Vibe, wali ya Cindy ate waliyo ne ya Craig Davids. Bannayuganda buli omu ali ready ogenda wayagadde newankubadde nga amawulire getufuna nti ye Dax Vibe kirabika ekikye kiringanga ekyabooze, and the fact that ku last hour oba last minute bannayuganda bategedde ku mawulire nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kubanga performinga ku concert ya muganda we, abasinga kitandisa ate okubanga kibasanyusa. Era wetwogerere essaawa zino gwatanafuna katiketiko olabika gwe bwotyo bwolifa. Njagala ate owulire ku rehearsals nga bwe zibadde nga president ayimba oba agezaako kweteekateeka ku concert ya mutowe. Kibadde ekyenjawulo mu rehearsals zino ndabye abasajja ab'amaanyi ku instruments. Pademan, one of the biggest producers in Uganda, abadde ku keys, ndabyeko Kabanda, ndabyeko one of the best guitarists, bonna bali class. Katulaba ate ekibaddeyo then tukomewo tovaawo ngenda kulaga n'ekirala kyayogedde ku bayimbi. Alright, that is the president ngagezako kuyisaamu getting ready for the concert. Friday, Dax Vibe agenda beera ku wali erugogo Indo Stadium. Ate wali erugogo bagenda kuba ate nga akola concert ye esooka. Now, on the same event wabadde ali mu rehearsals bannamawulire bamubuuzizza ku bibuuzo ebimu. Waneeno ne baleeta ensonga y'abayimbi ne copyright. Remember, Bobi Wine omu ku bantu yavaayo n'agamba abayimbi mbayirira government eno tegenda kubawa copyright. Olw'ensonga nti tesobola giba lwa nsonga bababeera babawadde bwa kyabugagga
bwe munaabeera abagagga tebagenda sobola bakontrolinga nga nze bwendi wabula kye bagenda okukola bagenda bakipingira mu bwavu bagenda waaka abamu akasente copyright ereme genda mu maaso bw'ati bw'ayogedde ku nsonga naye eno point erimu ka literature akatonotono njagala owulirize Bobi Wine etambula egenda mu maaso ekkirira oba yawummula music industry yawambibwa abantu abatamanyi ate nga tebamanyi tebamanyi omanyi abagezi batugamba nti oyo amanyi ngera amanyi nti amanyi abeera musomesa mumuwulirize oyo amanyi nenga tamanyi nti amanyi yabeera yeebase muzuukuse oyo atamanyi naye nga amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi oba muyigirize naye ate omuntu waba tamanyi ate nga tamanyi titamanyi kiba kyabulabe nnyo eyo nga nvuddeyo music industry yawambibwa kubanga music industry yakola omusango gw'amaanyi okusitula abantu nga ffe ba artist baalinga babanyooma ebiseera biri naye gye tukoma okula ne tulabira no kuba tusooka Bob Marley n'abalala bye baakolanga ne bye baayimirirangako n'engeri gye baakozesa music waabwe okukyusa ensi Bob Marley through music yayamba ensi nnyingi mu Africa nga mwe muli Zimbabwe okuva mu bufuzi obw'amatwale Bob Marley waabwe yasobola okustopinga yali egenda okubeera civil war n'agatta aba warring factions ababiri e Jamaica music yalinga powerful nnyo era abo abatufuga bakimanyi music ali powerful twejjukira ennyimba ze baayimbanga ezinyimba za communicatinganga nnyo paka ku mirembe gino naye music we yasitulayo omuntu ayagala okukyusa embeera ne beeraliikirira ne baagala industry bagiwambe ate munnange era nga Walukagga bwe yagamba nti engeri gy'okuyimba bino bye bitabeeramu interview ndi avaayo bayagala ocreatinga basita baabwe bayagala ocreatingawo ekintu ekyabwe bajja mu industry baagala ocreatingawo basita baabwe okuva ku baddala bacreatingawo reality eyaabwe okuva ku yaddala reality mu music is representation okoti bibiteekya tugamba ffe ba artist tulinga endabirwamu tuli awo ekiri mu society kyolabiramu ffe guno omuma gwina kufulumya ebyo ebiri mu bantu gyempangalira abo bampagira bajja mu bivulu byaffe olinga ayimba alinze kayimba akarelatinga ne ku kyeyayitamu oba akakwata ku mbeera ye n'ebirala bifaanana bwe bityo so music is social commentary naye bamuwamba kuba music yali akula nnyo abantu amaaso ne bamakinga sure music industry tebaddamu kuyimba bintu bikwata ku bantu tosobola kuyimba ku mbeera abantu gye bayitamu olina kuyimba ku kimansulo olina kuwemula olina kugamba kuyimba ku bintu byebasa abantu ekyo kyekyenaku kyekyata music industry yaffe kubanga ekifuula art relevant kwekubeera nti art akwata ku bantu ensonga laki tugenda mu comedy ne bakurakinga gyokunooseka baba bakutte ku navyo so music industry yawambibwa kyanaku nnyo ate ne ba artist abangi kibenefitinzemu ne bawambibwa kakati artist okufuuka wakabi olina kakasa osobola okukakanya artist muno gwe bayita Kyagulanyi ekyennaku nemanyi ndi nyimbe byonna bijja kutereera manyi nti si industry yokka ate oba n'amadiini baagawamba n'amasinzizo baagawamba n'obukulembeze obwennono baabuwamba buli kimu baakiwamba tulina just bino mulabuzi ate manyi music agenda kuplayinga party nene nnyo ensonga laki music wange baamuweera wano e Uganda bakisobola nakola concert si kirala kyonna naye bamanyi music kyasobola okukola bamanyi obubaka engeri gye busobola okuyitawo kizibu omuntu okuliza speech ng'oyogera okumala eddakiika 3. Alright, a president yabadde ayogera ku nsonga ya copyright mu ggwanga ayina akatandise nako wobeera omusiru nga tomanyi nti oli musiru ate nga toyagala kuyiga mbadde nsaba mbasange mu commentary section olowooza ni gwabadde agamba njagala entalo ku ntalo kwendya tambuza video Vast Range 256 bampita simple